Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news. Ebibaddewo nga Alex Waiswa Mufumbiro, Deputy Spokesperson wa National Unity Platform akwatibwa wali eri ku kooti ye Kanyanya mu Kawempe. Bibadde bitya kyanaku nnyo nnyini ddala abanene abefudde bannyini nsi eno bassekawamba bantu bafuddeyo ate munnange ne bagenda mu maaso n'okusiima omulimu omulungi gwe batuusa ku bannayuganda ogw'okubeera nga babawamba entakera. His Excellency Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'ayogera ku kuwambibwa kwa Alex Waiswa Mufumbiro. Wuno nno ebibaddewo mu kukwatibwa kwe bikwasa ennaku era byennyamiza byekwasiza ddala ennaku eri buli munnayuganda yenna abiraba. Kaakati nno Lop Jorisonyo Mbesekezi avuddeyo naye n'abaako byayogera ate wamusajja mukulu Latif Sebagala nkugambye nayo ebiriyo bwe bityo bwe biri. Nzedde ni abatuusako ensonga z'Ssemasonga njagala okubeera nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu video no soko gyempere like bw'egiwa like ejja kubeera nga ate edduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu. Remember nti no information weight ebeera crucial nnyo eyeetaagisa okubeera nga buli ssekinnoomu agifuna era n'aba nga ate agitegeera. Kakati nno njagala okuba nga nkusaba nti nawe atannatwegattako mu butongole osobole okuba nga osubscribinga obeere nga otwegattako ate tukuwe ensonga z'Ssemasonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula. Awo wennyini nga si kulwisa eyo njagala nsobola okuba ate nga nkuwa ebintu bino butereevu nabyo obeere nga obimanya wabula bikwasa ennaku ate era byennyamiza wabula nzikiriza ate nkutegeeze nti olunaku olwaleero lukedde nga ennaku endala ate bwe zikeera. Alex Waiswa Mufumbiro n'agenda ku kooti wali eri Kabalagala okulaba nga oba oliawo Kanyanya okulaba nga asobola okubaawo nga bannaffe abakwatibwa okuli Bobi Giant okuli ba Edimutwe Akirewo Kivumi n'abalala nga baleetebwa mu kooti olunaku olwaleero. Wabula ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku ono bwafulumye okubeera nga abaako emirimu emirala gyagenda okukwasaganya egy'ekibiina kubanga ababaka abalala ne bannamateeka ba NUP badde already batuuse dda ku kooti. Ono bwafulumye obweru wa kooti n'atambula bw'atyo emmotoka ekika kya Nuuwa n'egenda maaso n'okubeera nga bamukwata nawambibwa n'avugibwa emisinde gibadde mingi nnyo nnyini ddala era nno ebimu ku ebyo ebibaddewo okukadde ako bye bino wabula ennamba ebaddeyo eke 368 emmotoka kika kya Nuuwa Toyota Nuuwa yegenze maaso n'okuba nga ewamba Alex Waiswa Mufumbiro. Okusinziira ku muvubuka oba amanyikiddwa nga Density afuddeyo n'ategeeza nti mu kugoberera emmotoka eno esobodde okuvuga ate omusajja ono Alex Waiswa Mufumbiro paka ku poliisi wali eri mpaka bwe mutuusiza ku poliisi ewandegeya era ne bamuteeka awo. Wabula nno ebifaayo ebisinga ku ebyo mpawo n'omu yasobodde kubeera nga ate abitegeera. Okusinziira ku Jorisonyo Mbesekezi Musawe Mwemabega agambye bw'ati as we proceeded with the court at Kawempe Magistrate Court in the case of Eddie Mutwe and others, NUP Deputy Spokesperson Alex Waiswa stepped out a few minutes ago to attend to other engagements away from court. On his way out, he has been violently grabbed and pushed by the military into a Nuuwa registration number UAK 368K and taken to an unknown place. Ebyo nno bigambo bya Lop Jorisonyo Mbesekezi. The cowards and criminality of the regime is buffering. Bigambo bya Ssenyonyi. His Excellency the ghetto gladiator Bobi Wine avuddeyo naye
nakola waneeno bw'ati. Just learnt of the violent abduction of our brother Alex Waiswa Mufumbiro. Museveni and his criminal regime will eventually get what they are looking for. Mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu, Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti Ssaabamenyi w'amateeka Ssaabatuuju Museveni ne banne abamenyi b'amateeka kyalwaddaaki bajja sobola okubeera nga bafuna ekyo kye beetaaga era kye banoonya ku bannayuganda. Bw'owuliriza ebigambo nga bino mu kaseera nga kano, ekibuuzo kiri nti ani ali seefu, era kino nno kituzzaayo emabega ne tutunuulira biki ebyabeerawo ku mulembe gw'Obote era biki ebyo ebyasindiikiriza General Museveni okubeera ng'ayingira ensiko, okubeera ng'alwanirira eryo lyagamba eddembe ly'obuntu eryali liweddewo nga libuze ewataali muwasirizi yadde bwogerero. Kaba kaseera kannaku era kaseera si kalungi yadde akamu n'akeddagala eri families nga zino. Kakati nno banna NUP bo beekumyemu ogutaaka. Njagala nkuwa ebigambo bino obuwulirize obwo abaana bwe beekumyemu omuliro. Wulira. Agakagwawo ne Alex Waiswa Mufumbiro bamukutte eyemoloka bwe bamutwalidde mbategeezako obutegeeza tetuli mu byafuli gundi nedda temujjako kigera mugenda mu maaso bakama baffe tubalaba mwe ba Alpha ba Omega basinzibwa abagabo bulabu ne mujjawo temujjako kigere ati mwe musoose tabikyatisa lulinga tutandika batalifu na mumalide mu makomera mumalide mu ttaka ani abagamba nti we mwali myaka gyaffe mwalowooza ku ggwanga lyammwe ery'emu maaso mbatafe tubera mmeka gye gye mwalimu tulina kuloza ku siponji bobu ani ekibagamba mmwe mbo tugenda kukoma leero mbokati tugenda baagala bozebeka benga atamulega muri mukubika tugamanyi omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu ali Bungereza yasikanye Prime Minister wa Bungereza mujjukira bulungi ono mukutandika guno omwaka oguwedde Bungereza Parliament yasalawo for the first time mu myaka nkaaga egenda bera mukaluka fe bakakasene kali free and fair tubagamba banna Uganda ensi yonna amaso gali kuffe dina tukuba simu mpuliriza bulungi amaso gana gali kuffe mukole kino ekituufu mu kaseera akatuufu yemwe mugendo tabagana ffe nga Jeno Gaddafi yakugamba ffe tugenda okutabagenda okwatibwa leero oba enkya tokuba simu naawe ffe tugenda ositaabo bennyini bali mukwata leero n'enkya otegera bulungi teri mulala tetugenda funa bwenkanya mugano makooti leero Bobi nti bamulese mu kkooti tetugenda funa bwenkanya batunulye bonna bazeyi bakaddiye bakutusa batunyigiriza tunulye omwogezi tunulye sebambu deputy biki bonna batunulire bonna bazeyi bali mu retirement age effe tuddako mu line ani yabagamba tugenda loza ku siponji bobumwe basajjamu abakulu adi misojina mwenfu nkadde kutuseweddewo olaba balumye omuto ba Jeno Gaddafi ba Bobi yanga basadamani makebebe babaluma nga boogerako ebitemu bye mukola temugambwako ku system ya mwenfu magatumanyira mwene simu yammwe bajjajja ffe bali kuno kwe babaziika majjako obujja basinga obungi bwiza bala kizo banga sireero sikati naye anytime kijja kuteguka mbajjukiza omusango gwa basajjamu abakulu omanyi bw'otunuulira abantu bano n'olugamba obukambwe mbukube busirike baganda bange ekyamazima matuufu bw'otuukanga mu kaseera akafaanana nga kano ke kaseera kayinza okubeera akakatyabaga ennyo era gavumenti ezimu ezituuka mu biseera ebyefaananyirizaako nga bwe biti nga zirumbiddwa ekintu ekitabadde kya bulijjo batera okuteekawo kye bayita state of emergency. Bannayuganda embeera gye balimu kati gye tuyinza okuyita eya state of emergency nga buli wamu otambulira mu kutya kukubibwa kutya kuwambibwa kutya bannayuganda kwe batambuliramu wabula nga gwolowooza nti agwe ekyokola ekyo kirungi nnyo era kikuumira mu buyinza. Njagala okutegeeza ebigambo bino nti n'abali ku sayidi eri gye mulaba ey'amenvu nabo bennyini baganda bange gye bali si basanyufu era bakaaba era gwe lw'olifuna omukisa oguliranako omu ku bo ojja wulira enkaaba gye bakaabamu. Bw'oba oyagala omanye enkaaba entuufu tuula ne Rebecca alitwala kadaaga akunyumize ajja kukaaba akugambe nze saazaala na mwana yenna ku nsi wabula nnwaniridde ekibiina kino neraba kye kinkoze. Kati ekintu kye basasula bannayuganda ku ssaawa y'olwaleero kwe kuwambibwa kwe kutwalibwa mu makomero okusibibwa kwe kutulugunyizibwa kwe kubafumita ebintu emabega kwe kubasiyaga kwe kubakola buli kimu naye nga musango ki gwe bazza.
nga constitution iyo nyini ekkiriza kibaita multi-party system. A multi-party system, that is a kind of a governance ekkiririza mu nfuga y'ebibiina byonna. Ewa omuntu ebbeetu okubaako ekibiina ky'ebyobufuzi kyawagira nga tatulugunyizibwa. Naye ekibuuzo kiri nti eri eddembe wano weeriri era likyaliwo, oba omuntu wawagirako ku kibiina ekirala, omuntu wa exercising eddembe lye gufuuka musango. Versus from when? Bino ebigambo bya Jolosonyo Embesekezi, sooka obiwulirizeeko wano. Kidnappings of citizens have resumed. Members and leaders whom we know about, because we hear there's several others that have been kidnapped and have been kidnapped by goons. And I'm saying goons because these are people who come in ordinary cars, as we call them, drones, in plain clothes, having guns, and they pick people from their cars or kidnap them from the road, some from their homes. Senyonyi, ebigambo ebyo obiwulidde. Sigenda biddamu wabula nga sinnakuwa video ndala. Kankozesa akagambo kano aka breaking news. Omanyi mweno gye mukoma otulugunya ate mmwe nga Katonda abayita. Kitalo, Brigadier General Tom Chikoyo Kabuye, Assistant Chief of Defense Intelligence, asangiddwa nga afudde. Ono yasangiddwa nga afudde ku makya ga Sande mu makaage agasangibwa mu Kikyusa Town Council mu district y'e Luweero. Ono yasangiddwa mu makaage nga afudde. Abadde akumibwa emmundu, abadde akuba, abadde atulugunya, abadde akola buli kimu. Nga ku kyokwerinda ye maama yabimala. Essaawa Katonda gy'agambiramu nti nkwetaaga. Wallahi njagala okunyumiza. Olumu abaana baligenda mu maaso n'okkuba embeekuulo. Ne bagamba breaking news finally. Okitegedde? Wagawulidde? Young people, you're not bigger than God. Because at one point or the other, ajasalawo. Naye ekibuuzo kiri nti abaleka atya. Anyway, kitalo nnyinnyini ddala ekya General Tom Chikoyo Kabuye olw'ova mu bulamu bw'ensi eno. Famire yetu gisaasirako era ne tubagamba bagume obwo bwe bulumi obw'okuviirwako omuntu wo, most especially ng'oli mu Uganda n'abalala we battibwa ne babulwako ne wa we bafiiridde. Kyannaku ekyo. Kati ebyo nno byonna nga mbitadde awo ku mabbali. Njagala owulirize video eno ya munnamagye amanyikiddwa nga General Peter Errol awoninga Lumbuye. Wuliriza. Simple advice to Lumbuye. My passport is here, Lumbuye. This is what identifies to me as a Ugandan when I want to go to Turkey, where you are. I know you are there. This is it. I have it in my full control. This is it. My son Lumbuye. This is my passport. Now, I don't know what your agenda is, and I don't know who we work for, by the way. I don't know whether you are trying to turn me against government or to turn government against me. But this is my government. I shed my blood for it. There's nobody else who can talk about this government more than me, because I shed my blood in it, for it, when I was in Koila Logi. Now you people, like Lumbuye, my son and others who are in the diaspora, and even within, please, let us promote peaceful coexistence in our country. For this is our only country we have. We do not have another country. It is the only country we have. Please, whatever the case, whatever the differences, but this is our country. Let us make sure that everybody comes to Uganda and lives peacefully. Leave the issues of generals to generals and the issues of UPDF. You don't know anything about UPDF. Leave it to us. We know it. We know UPDF. We have been at it, and we shall continue to be at it. Please, my son, Lumbuye, and the rest, please, just do your things. Make your money your own way, but don't use our names. Erweru, avunana Lumbuye agamba nti byamwogerako si bituufu. Era agamba nti alina passport ye mwetegefu nnyo genda ettaka asanga, Lumbuye amukoleko nga bwe bazzenga babikola. Lumbuye agamba nti alina passport ye mwetegefu nnyo genda ettaka asanga, Lumbuye amukoleko nga bwe bazzenga babikola. Agamba nti alina passport ye mwetegefu nnyo genda ettaka asanga, Lumbuye amukoleko nga bwe bazzenga babikola.
But Turkey is not Uganda unless ng'okozeseza Interpol osobola okukwata Lumbuye. Ate era Lumbuye gwe nga gwa government kijja kubeerera kizibu omufuna kuba already bw'aba ali ku asylum nga yabategeeza dda nti bwe yadduka yemmwe ng'olowooza bayinza omukuwa. Ebyo nno katubiteeke ku mabbali ate ye Latifu Ssebaggala wulira. Ndowooza kibiina kinyi kyekiyinza okwebuuza lwaki kirina abantu bangi nnyo abagenda okujja independent. Ekyo bakyebuuze bandageyo ebifo ebiwerako ebitaliimu ba independent naye nga bali independent. Lwaki bwatabeerawo bwenkanya munda, bwatabeerawo okuwuliza maloboozi, abantu baagala okukola bye baagala ebitakwatagana n'amaloboozi g'abantu bino by'osuubira. N'olwekyo nkakasa bulungi nnyo nti tubadde bawulize nnyo kubanga twateekayo n'okwemulugunya kwaffe mu mbeera zonna naye ne tutalowoozebwako. So n'olwekyo mu nsonga efaana bwe tusaagala ekyo nakukibalirako obudde eyo chapter yaggwa, chapter gye tuliko kati yakunoonya kalulu katunoonya kalulu ka Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo ng'ali kabonero ka ssaawa. Ebigambo bya Latifu Ssebaggala byebyo. Agamba nti tewali bwenkanya mugaba kaadi. Ne tujjukira mu 2020 bamuwa kaadi ku bwa road mayor n'agisuula wali eri n'agamba ye akanyiza ne Lukwago tajja mwesimbako muganda we. N'alowooza ekibiina kyamwerabira kumbe kyali kyamutereka. Yabeera MP okumala emyaka 20 mirambirira. Naye ne kati akyayagala kweyongeza bwa meya. Anyway, ndowooza nammwe mubiwulidde ne tusabire nnyo baganda baffe abakwatibwa entakera ale mwongera okubalwanirira kuba tumolera ayinza oba yeye enkyanga yeggwe. Embeera gye tulimu buli omu asabire munne. For God and my country, I wish you the best, guys. Let's meet into another story. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.